bw'oyagala okwebaza ekintu Mukama Katonda kyakuwadde sooka omanye nti kyengera. Ekyengera kyekyo ekintu ekiri unique, ekitali kya bulijjo, ekitasangibwa buli wamu. Ekyokubiri, okumanya ani akikuwadde. Ekakwakulizaako okubiri mu kwebaza. Olwaleero ekyatulese wano bakiyita shukuru, thanksgiving. Ekirala kuba nti ekyengera okikozesa ngoya yakikuwadde bw'ayagala. Akati olwaleero weewandiisiza mu bantu abanaayitibwa abayivu. Naye kimanye nti gwe okufuuka omuyivu Mukama Katonda yagadde akwawule ku basigadde, obeere nga byokola tigamba ng'omuntu akyasobola kugamba nti ate oyo yeeyisa nga ataasoma. Mukama Katonda yagadde akwawule ku balala, gwe ate ofuuka omumuli ogunamulisiza banna abasigaddeyo okubeera nti obalaga ekkubo n'obulungi bw'okusoma. N'olw'ensonga eyo abantu abamanyi n'abatamanyi tebasobola kwenkana. Batutegeeza nti omuntu omuyivu ye muntu nga yeeyisa, gwega ye muntu omugunjufu gwe bayita ali civilized, ye muntu ali educated nga gwe olwaleero. Ye muntu nga yeeyisa nga society we yalisuubidde, according to society expectations. Naye omuntu alina empapula ennyingi naye nga teyeeyisa nga society bwe yalisuubidde bamuyita learned person. Tukusaba oleme kubeera learned. Nabwe kityo omubaka n'atutegeeza nti omuntu yenna ayagala edduniya eno okumwanguyira kirungi abeere nti agisoma. N'omuntu ayagala akhira okumwanguyira kirungi abeere okwanguyirwa eby'ensi oteekwa kugisoma. Okwanguyirirwa eby'eggulu oteekwa kumala kubisoma. Tewaliiwo ggulu ly'abantu babuyabuya. Tewaliiwo nsi yakweyagalirwamu bajuhala oba abantu abali primitive. Obutanyuma, obutasoma buluma okuze. N'olw'ensonga eyo nze nga amanyi obulungi mwannyinaze musawo akuzaala, bwe mbaasa erabidde oyinza okuba nga gwe osoose okutikkirwa mu baana be. Tukusaba banneero bakwatire omumuli obeere ekyokulabirako gye bali. Kyamukisa mulungi nti nze ettendekero mw'osomedde mwe nasomera nalisomeramu nga tirinama kufuuka yunivasity. Oba wali muzaale mukazi wattu. Atuli mu Uganda Polytechnic Kyambogo. Era ku matikkira gwagenda okuntuukako nalina ne munnange nga ye waali awo ali mu kadaali. Oyo gw'olaba oyo. Nali nyambadde gawuni bwetyo nga 7 Ogwokutaano mwaka gw'2000 nga waliwo munnange oyo ye ali mu kadaali nga yeekongolera ddya. Naye emyaka 10 ejaddira okuva 2000 paka ku 2010 nasomerawo diploma endala 2 ne degree. Nakola higher diploma mu civil engineering Uganda Polytechnic Kyambogo. Nenkola ne degree. Nenkola ne diploma mu teacher technical education, school of education, school of science education, Uganda Polytechnic Kyambogo. Kati amakulu ngezaako okulaga nti eky'obufumbo tekyannemesa kusoma. Kati golaleero ofunye n'omukisa nti waliwo eddala lyotuuseeko nga toyina kulyawo oba yoyo simanyi. Banaye kirati otubbirako munnaye ekitali kibi nno. Nze saagala manyi kuluma mu bigambo naye gamba okubeera ng'osigadde oli focused. Nze bwe namala okusoma emasomo ago nkugambye nti emyaka 10 ejaddirira munnange nga ye ali bize emyaka egyo mwe yazaalira nno abaana boono musituke muliwo
Musituke muliwo omulenzi ali musituke ma akati okumanya Nasima University eyo ono wiiki ewedde naye yamaliriza ebigezo eyo gy'obadde kiwulira era yabadde mu saayansa negwe olina shortcut eyingira saayansi waffe owa engineering oba waki okuva we wasomye course eyo gy'olaba nze ni musomesa wa gavumenti owa technical eyo course gy'osomye abantu bongerako omwaka gumu ne basoma diploma mu teacher technical education ye Kyambogo be Nakawa gavumenti ebasasula akakadde kamu 63,000 buli mwezi ekiwulira ate ayina degree mu economics oba mu history oba mu geography gavumenti emusasula 4,000 education eno twagifuula byakubaza twagifuula investment kirati njagala onoonye ekintu kyogenda okukola mu mwaka gumu okuva kati ekinaasasula essente ezo ng'ate ffe tusomesa ennaku 2 oba 3 buli wiiki makulu omwezi mulamba tukola ennaku zaffe nga 8 abasomesa ba tekiniko naku 8 n'ofuna akakadde kamu 63,000 amakulu buli lunaku okolera emitwalo aga kamunye gye bayita drone egula obukadde 6 oba 7 buli lunaku ekola emitwalo 15 kati Shirati yeetaaga kuteekamu mwaka gumu atandika okubeera nti nno akolanga drone okiwulira nabwe kityo kati ffe tuli eno bassebo taata wange obimanyi ebyewaffe naye gwe nkumanyi n'ebibiro birimu naye eno bibira bizinesi y'amaanyi nnyo bye tusinga okubeeramu naye tusimba ekibira nekimala emyaka 4 nga tofunangamu oteekamu buteesi naye kati ate bw'ogamba Shirati nti yongerayo akaaka kamu osome ofuuka omusomesa omutendeke w'ebyo by'osomye alaba kinene nnyo alaba nga kinene nnyo so nga ne bwayongerako emyaka emirala 3 n'akola bachelors mu fashion and design era emyaka 4 yasimba ekibira abatannaba kugwanyulwa so nga ate bw'aba amaze okufuna degree eyo eya fashion and design ne kali ka diploma aba asobola okusasula omusaala ogwa $2,900,000 buli mwezi gavumenti zesasula olaba wa diploma ekuwaka mu 6 naye wa degree ekuwa obukadde $2,900,000 olabye gavumenti bwewewula nnyo diploma kati ffe abatannaba kusoma oli class above the ordinary naye gwe ate oteekwa okulengera ewala kiwulira kati n'olw'ensonga eyo ne mbadde nkusaba eneefuuke registration obeere nga weewandiisiza mu bantu abasomye naye nga tonnaba nga nze ali mu fiiridi eyo basebo ne bannyabo olunaku lw'ekoosi enkya nange kennyini ngenda kuba n'omukolo ng'ogwa Shirati wali wangulu naye nga nze bantikkira masters mu civil engineering kiwulira naye olowooza lwaki ngambye giri emyaka 10 nagimalako nga nnoonyi ebyo higher diploma biki nemala emyaka 10 nga sisoma kuva 2010 paka 2020 naye nazzeeyo naye ndaba nga keetaagisa twayingira n'oyo ku university nga muvuganya naye anvuganya n'olwekyo bakadde bange neebaza nnyo maama waffe Hajati Nakimbugwe Aisha mwannyinaze musawo naye bazadde mwenna abasobodde okuyamba ku Shirati kati ye byenjogerako kuba Shirati yalidde abo train asobola okwekozesa asobola okukozesebwa angambye kosi gye yasomye yakutunga byonna ebigenda ku mubiri gw'omuntu nga bw'obimanyi buli kyomanyi nti kyambalwa yasomye okukitunga ate oteekeko n'ebyokwewunda nga nekiresi kozi bagiyita nekiresi ate eno lipstick eno bagiyita earring kati kale mubufunze cosmetics yenna yamusomye ebyokwebyulo oba
ebyokwewunda by'abantu. Kale bwe tutyo bwe tugenda ne tusomesa ffe abasomesa abaasoma ebyo, ate bwe tuvaayo ne tudda mu workshop zaffe. Wano tewali mwana asoma atayambala yunifoomu. Kiraba Shirati, yunifoomu ezo zirinze gwe zitunga. Buli yunifoomu negenderako ne sweta zirinze gwe. Naye ate mu ngeri y'emu nze nkubizigiddewo shortcut. Ate bwe kituuka ku mmwe Abasiraamu mu fiiridi eyo gye njogerako, bannange tuli bubi nnyo. Tuli ba principals mu Uganda. Nze principal wa Katonga Technical Institute eya gavumenti. Amasomero agafaanana bwe gatyo mu Uganda gali 78. Kuba guteredde gutuwe tugogerereko. Owulidde Ssenyavu, amasomero ago ngambe gali 78. Naye kuliko abakukulira 78, kuliko Abasiraamu 5. Siraamu bameka? 5. Kati bw'ova ku Basiraamu abo abakulira agamu ag'Abasiraamu nga Kyambogo Technical Institute era Akaayi, mulimu abasomesa 28. Tikuli Musiraamu n'omu. Naye nga ssomero lyammwe lya Musiraamu muliko n'omuzikiti munene nnyo. Tibabawalana naye temuliiyo. Abasomesa b'ebyemikono temuliiyo. Kabasanda Technical Institute lyammwe lya Basiraamu limu abasomesa 31. Kuliko Abasiraamu abo. Ago nno ga Abasiraamu. Nze kale byenkulira siri Abasiraamu. Naye ng'oggyeko nze mulimu omusomesa Omusiraamu ogwo. Kati n'ogenda kwa Ahmed Seguya Technical Institute lyammwe lya Basiraamu. Fashion and design. Ate bw'otuuka ku bachelors ne wano ku Kampala University weeri, ate weeri mu holiday sessions osobola okusoma nga bw'okola ng'osoma holiday yokka. Naye njagala okutegeeza nti kwa Ahmed Seguya waliyo Abasiraamu 3 bokka. Kiwulira? Kale n'olw'ensonga eyo bwe nkuganya bwe tukwetaaga nnyo eno mu kubangula abantu mu ebyo by'osomye sisaaga. Kikulu nnyo, sooka okole ekyo, ebisigadde ejja kuba obikola mpola mpola. N'abalala bajja kuba bongereza ku ebyo. Nze sijja ebyange kubisinzaawo. Ngambye nti njogeredde mu biti ebyo 2 era sijja kudda waggulu. Kujjako nze mukyala Shirati nga mukwano gwange bijja we tubeera gabaana wano emiyembe ku kyalo. Naye akalabo kange ke namutegekedde nze ko kankamuwe kuba sijja kudda waggulu.